naye bo ne beerema nti tewalajja kutemba nnyanja kati. Baganda kugeegengako munnange nga bwereere. Nze mu mmeeme yange nasiima ekirowoozo ky'abalunnyanja okuteetantala nnyanja nga tennakkakkanira ddala busungu. Bwe twava awo we twawagamira ne tugenda nga tuseeyeeya mpola nga bwe tumagamaga akafo mwe tuneewogoma ennyanja okutuusa enkeera, kubanga kyalabika ng'obudde bwali bwemalawo. Nga wayiseewo akaseera ke twalabanga kanene olw'okutya n'okweraliikirira kwaffe, so ndowooza nga kaali katono ne tugoba. Tuba tukyakulisiganya okugira nga tukyawonye ku nnyanja. Engedya munnange gye yawanuka, naffe tetwamanyaayo, ffenna okugenda okutemya n'okuzibula ng'ekutta embwa y'omulunnyanja egikulubbya. Twakanda kukubirirako nga yo egiyisa buyisa ku nderi ebuuka nayo bibanda. Bambi embwa yakanda kwennyonnyolako nti mpunyavu, kengadya nti naakunaaliza mu mugga. Kale yatuleka tutangaaliridde tuti nga tukutte ne ku mimwa nga ye emyansa era agaagira bakoolo ge gaamala. Ekyaddirira kunoonya kifo kya kusulamu, era embooge teyabandagala nga twakigguseeko dda. Yali empuku nga nnene ebitagambika, anti ng'eyinza okusulamu abantu ng'ekikumi, ate ne musigalamu n'ebifo ebirala by'abantu nga 6. Bannaffe tebaalwa nga bagenda kunoonya kuza kukumamu kyoto. Nga nze n'emikolo batuleka tulongoosa mpuku. Tuba tugimaliriza, Mikolo n'alinnya ku kintu. Bw'agenda okuggyayo kye yalowooza okuba ekibya, nga ku kiwanga ky'omuntu kwe tukuba amaaso. Ne tutunulaganako kasirise, ng'ate bwe tutunula mu kanyomero eyali eddugala bizzigizigi. Mba ngenda okugamba munnange nti ndowooza ntajja ye yaliramu omuntu, ne tuwulira eddoboozi ng'ery'ekintu nga lituyita nti abange temusula kuno, bwe munaasula kuno enkya munaaba mufuuse ng'oyo. Mikolo kwe kuta ekiwanga ne kigwa, kale ne kiyiringita ne kiraga eyo mu nsonda eyaleekutte. Twagenda okuwulira nga kikolongotana ng'ekitomedde ebiwanga ebirala. Tuba tukyasiriikiridde, ate ekintu ne kitweyongera nti abange bye mbagambye temubiwulidde, nti mulinda ki muno, mujaamuke. Offe nno muno mufiira muloge, era teyakutemyako oba oyagala wambazi, nga tufuluma butalama mabega. Bannaffe bwe badda nga tubayitiramu matobotobo mu bibaddewo, bonna nga bateesa kuva ku kizinga ekyo tuwone oba tunoonye ekirala kwe tuba tusula. Naye waliwo abaana b'omwami 2 nga bo bawalaza empaka nti tetujja kuleka mpuku nnungi bweti kugenda nga tuyengetana mbu ate tunoonya kifo kirala. Ye kitujjira ddala wano ku Gigi, ebigambo obugambo eby'abaana abati abawulidde akanyonyi nga gasindogoma ne bagayita agantu. Era ssebo kirinze ffe kuvaawo ne kiryoka kigamba bo, ye bakisanzeewa wabula nga batulimba bulimbi. Ffenna tetujja kuva wano nga n'okukoowa tukooye, kale oba kiba kibe ffe tujja kusulawo. Twaleka bali mu mpuku, abalenzi nnyini beeganzise, nga tugolomola bwato bwaffe nga tulaga ku kizinga kirala, anti baalugera dda nti buusika ekitajja. Kizibu nnyo okunnyonnyola essanyu lye twafuna bwe twagoba ku kizinga ekyali kyesudde akabanga ku ekyo kwe twasooka okugoba. Ne tusangako abasajja abavubi 3 nga bakalirira ebyennyanja. Baatujjanjaba nnyo nga baganda baabwe. Baatunyumiza bingi ku mizizo gy'oku nnyanja eyo, era ne batutegeeza nga ku kizinga kwe twava bwe kwali kutasulwa oba okutwalibwako embwa n'evaayo nga nnamu, nti era bo mu byafaayo by'ekizinga ekyo baali tebawulirangako ku muntu yakisulwako n'awona, era ne bakakasiza ddala nti ge tulabye ku bannaffe nga balamu nga tuva ku kizinga ekyo ge gamaze. Ebigambo byabwe tebyagwa butaka, kubanga obudde olwala okunyiimulamu
nga tugwa mu lyato nga tulaga ku kizinga kwe twalese bannaffe tubajjeyo tulabe eryatuleeta ng'obudde bukyali bubondeevu. Munnange kyatubuukako. Twagenda okutuuka ku mpuku ng'omulyango gwonna gubuutikiddwa ejjinja era nga linywedde begguluggulu. Tutengezezzaako mu ngeri nnyingi, tulinyeenyezzaako tulabe oba nga linaanyegenya nga buteerere. Tuwala nswasa ku lwazi ne tugezaako mbu tusimyeko kko nga livaawo nga liremeddewo. Tuwampanyizaako ku kino na kiri. Munnange nno byonna nga tufuuyira ndiga malenge okutuusa ejjinja lwe twalibuukako bukumbu ne tulaba eridde eka. Abalunnyanja eryato baavulumula bulungi era ku mulundi ogwo naalijjukiranga. Mu kaseera buseera kati twali twagubye edda ku mwalo gw'ewaffe, naye ndowooza kye baava balisiikuula nga tetunnagoba kubanga n'obudde bwali bukaalaamye nnyo. Omwalo twasanga gukubyeko abantu nga buli omu ali ku gugwe, abamu nga beemuguunya, abalala nga beemunkuulira birugu, ate nga waliwo ssebo abeenonera ebyennyanja ebikalu n'abeefulukutira eyo mu maato, so nga ate n'abaneneŋŋana nga nabo tebabuzeewo. Omanyi mu biseera ebyo ng'ebyomwaka era mu biseera ebyo buli mwaka ebyennyanja ebibeera mu mwalo guno mu bibanjolo, anti okumanya nga byandibukanga nga n'abawejjere ssebo baddako akada, kubanga olwo n'omunkuseere ow'eminwa obunwe egy'ensimbi ssebo ng'asobola okwegulirayo ekyennyanja n'atabikonga bukonzi lusu. Naye ku mulundi guno abantu bonna baali muyaasiyaasi kubanga ebyennyanja tebyali nfaafa nga bya bulijjo, byaguba bya muswaba ne biba bya mpambiro ddala okugula. Ndowooza bangi ku baaliwo baddayo nga bakomba mannyo, kwe kulaba nga waliwo n'abaneneŋŋana munnange kwolwo olunaku nga basottanira ebyennyanja. Ffe ku mwalo tetwalwawo nnyo nga tunyeenya tulagaka, anti nga n'empampiro zituwedde. Twasanga abeeka batunuza bikalu olw'okweraliikirira nga tebamanyi gye twalaze na bye tuguddeko. Okugenda okumalayo ebigambo eby'okubuuza nga mmeeya emmere yagiyiisizza dda. Yali y'amatooke ga minwe nga gaakakoolakoola era nga gasuuliddwako ettimpa n'ejjobyo. Bwe twamala okulya nga tuzzeemu omuzinzi, bannaffe ne baweerawo ne tubanyumiza ebyatubaddeko era ne batukulisaayo nnyo. Ekyemisana tekyalwa ne kijja. Mikolo yattira enkoko ye ekitulazi okwekulisa ennyanja nga tukwata nno mugabuguma ng'obubuto bubwegera ddala. Ekyemisana ekyo kyagenda bitege, naye kaba galinnya gati olunnyo nga nnyinimu zikomyawo. Yali yaakatuula ng'atubuuza gye twasuze era n'ensonga eyatututte nga tetumubuulidde, ffe ng'amatama ntengo era nga n'emitwe tukotese, kubanga yali tannaba na kutubuuza nga ffe gwatusse dda mu vvi, ate nga tutya nti oba oli awo nga bye tunaamuddamu bijja kwongera kumukyamya lukya, kubanga newankubadde ye teyayoleka nnyo busungu. Mmeeya yali yatubuulidde dda nga bwe yali atunyooledde ensingo. Nga wayiseewo ekiseera Mikolo n'amunnyonnyola ebyatutuuseeko era ng'amaze okubiwulira nassa ekikkowe nga yennyamidde. N'atugamba nti ekinywi n'abaana b'omwami bwe mutaakite, baana bange mujja kutuleetera kalunsambulira. Naffe nga tumusuubiza nga bwe tutagenda kuddayo okuwanda eddusu mu kannya. Ne tuddeyo mu kayumba kaffe. Tuba tuli omwo, nze nga ŋŋenderera okwebaka, mmeeya n'ajja okwongera okumunyumiza ku byeggulo. Naye newankubadde nali sikyayagala kubyogerako, ye olw'okuntayirira n'okukemetterera
ate era ng'embeera ye ku ffe tetusobozesa kumumma ky'asaba. Nawalirizibwa okumuddira mu buto byonna okuva ku ntono. Emboozi yaffe yali etandika okuseebengerera ng'ebyokunyumya bisigadde bya kunojjeza bunojjeza. Mu butagenderera ne nsiinya ku kigambo ekyanyumira ennyo mmeeya era ekyalabika nga kyali kyamulidda ku mwoyo kimusiiwa. Namubuuza nti ye bannange, omuwala gwe nalaba w'omwami erinnya lye y'ani? Ko mmeeya nti lwaki omubuuza? Omwagala? Kunze nti nedda simwagala, naye ekirowoozo kingwiridde bugwirizi ne njagala mmanye erinnya lye. Ko ye nti nedda gundi omuwala oyo ndabika omwagala. Kale lwaki abalala bonna boolaba tobambuuza? Lwaki tobabuuza mannya? Naye n'ombuuza oyo gwe walabako olumu bwe luti ate nga luwunguko. Kunze nti nange mbuuzizza bubuuza. Mmeeya yagaana. Ko ye nti nja kugendayo mugambe nti omutumidde. Kunze nti togeza n'ogenda weetuminkiriza, si nze mbikutumye. Ko ye tomwagala? Ne muddamu nti nedda. Nambuuza nti mubi? Kunze nti mulungi, naye gwe buli mulungi gw'olaba omwagala? Ye munnange n'aseka busesi era n'amaliriza na kino nti naye abaffe bwe nnaamugamba onookola otya? Nze ne nsirika era byonna ne mbiziika awo kubanga nalowooza nti nno byonna byali bya kusaaga busaazi. Kazzi nga ye mmeeya amaliridde munda ye okukola kye yayogera. Tula tusome mwoli era nga tugendera ddala maaso n'akatabo kano, ekitabo ekiyitibwa Zinunula Omunaku, Edward Namutete Kawere kye yawandiika. Essula weekomye olubaya lwa ggoonya. Bwe tunaddamu sisinkana tugenda ssoma egamba nti akabi kaanya, ssuula ya 12. Nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, Ssaabasajja Kabaka awangaale.